Tubaniriza ku YouTube channel yaffe ey'Nalubaleka Divine ensonga nkawalira mirembe babuzaako abalungi abeekuumira ku mukutu gwaffe muli mutya bassebo muli mutya bannyabo mbebaliza ddala kyonna kyemukola kimutuusaako engalo mwebale kwagala buwanga mwebale kwezuula mwebale kukkiriza nti ffe tuyina gye twava I've got the roots ffe abalonde abali ku mulembe guno Nalongo tukoonyereza soko mbuliza kuba tuwuliriza balamusaako bassebo ne bannyabo gye baleko gyonna gyemutuusaako engalo Nalongo challenge tulina ng'abalonde otumala okumanya nti tuliko empewo ekiddirira kubeera kuloota oba kye tuyita obubaka watusuubiza nti ojja kuba nga otwawulira wakati w'okuloota n'obubaka kangambe ne tutandika okufuna obubaka otandika okufuna obubaka tuloota oba ebintu eby'enjawulo nga tumaze okukitegeera nti lubale gwe tusamirira si wakuggwera mu basawo era si kyakuggwa twatunuulira ensonga y'okuba nti omulonde bajjajjaabe bamutegeerere omulonde akola ekyo kyokka ekimulambikiddwa ati tufuna obubaka bubeeramu ebintu bingi simanyi oba n'olumu batuwako past life yaffe mubeeramu n'ebya future ekyebuuzibwa buli kiyita ku mutwe tugenda kikola awo wenyini wawali ekibuuzo tuyanziza ekibuuzo ekyo nga bw'oyogedde Nalongo tusooke tutunuulire ani atuwa obubaka naye gyali ekyokubiri obubaka buvaawa oba ebirooto bivaawa ekyokusatu obubaka bwe tufuna buli mu mitendera ki bwebaamu emitendera kakati ebirooto twebuuza nti bivaawa ebirooto biva mu nsi y'emyoyo era ebeera mpuliziganya okuva mu nsi y'emyoyo ng'ensi y'emyoyo erina ebintu eby'enjawulo byetubuulira kale bwe tumala okutegeera nti biva mu nsi y'emyoyo twebuuza ani atuwa ebirooto oyo yenna atuwa ebirooto si ye muntu gwe tusobola okusalawo amakulu kyengezaako okubagamba nti omulungi ajja kuwa ekirooto natali mulungi gy'oli naye ajja kuwa ekirooto kati Nalongo ngenda tegeera ntya nti buno obubaka ngwanidde nkikolerewo kiri very urgent kakati buno obubaka bulabika bulambika future nti ekyo nnyinza okikola in 5 years ate buno obubaka okusinziira ku kyendoose si ekyo seetaagiddwa kikola kubanga kati ffe Nalongo tugoberera bubaka kirungi tetukyayagala ebyo nga basawo be batutegeerera no this time wa patient twebaka ne tulinda bajjajjaffe kye batugamba kye tuzuukirako tutunuulira obubaka Nalongo nga bulimu emitendera esatu ebyaliwo ebiriwo kati n'ebinajja era twatunuulira obubaka obwogera ebinajja nga bwe bubaka bwe tugamba nti bulanzi oba ebirooto ebiranzi ne tunuulira ebiriwo kati ebyo ebitambuliramu okulabula n'embeera endala ne tunuulira ebyaliwo ebigendererwamu okutuwa ekyokuyiga okubeera nga tetuddingana nsobi ze zimu ng'ezaakolebwa kati gwe bw'ofuna obubaka oba ebirooto actually obubaka Nalongo obubaka buno bugendererwamu kubaako gye bulaga era obubaka bwe tuba tubutunuulira mu nsonga ze tulina okukola tebubeera nnyo bwaffe obubaka buba bulina gye bulaga either nga butuma eyo gye bulaga okubaako kyakukolera oba ye okubaako kyakola ng'omuntu okwetereeza so saagadde mutunuulire nnyo obubaka nga ekintu ekigenda okuyamba ggwe ng'omuntu obubaka buba bukutumibwa kubaako gy'obutwala tugambye nti olumu busobola okuba nga bujja kugasa naye olumu buba
bugasi oyo gw'obufunidde. So mu ngeri eyo bwetyo tugamba nti ebirooto bino bye tufuna ddala tugwanidde okubeera nga tubikola nga bwe babizze. Tukitwale nti tuli mu nnyumba eno Nnaalongo, nnyumba nnene erimu ebisenge bingi, ng'olina okugenda ng'oggula oluggi lumu ku lumu okusobola ogifulumamu. Ennyumba erimu ebizibu bingi n'ebigigenderako. Njagala mmanyi nti buli mukolo gw'okola, buli mukolo oguyitira ku mutwe gwo n'ogukola, oba kuwongerera oba kijjulo oba kibaako kye kiggulira, gwe ky'oteekeddwa okwebuuza nti ekyo kyonna kye kiggulidde kirungi gy'oli oba weetaaga wekkeneenye obubaka oba ebirooto bino eby'enjawulo by'ofuna mu bulamu bwo. Y'ensonga lwaki mateeka olina okubaako omulungamya, kubanga ggwe omuntu abadde agenda agula enzigi zino nga enteekateeka yo yakufuluma mu nnyumba eno, oyinza okufuna obubaka n'oggula oluggi nga terukuzzaayo munda. Mbadde mmanyi abeetaaga abalungamya be bagenda okukola obusawo. Nedda Noono omuntu nga just abanjibwa kuba ku nsonga zakola nga bajjajja be tebamwetaagisa kasubi, naye yeetaaga okubeera n'omusomesa. Nnaalongo, tulabye abantu mu nsi muno bw'oyinza ogamba nti oyo failure oba loser. Okiraba Nnaalongo? Such people gye bali mu nsi muno nga byagaana, nga yalina we yalookingira n'abeera mu mativu bambi n'ekyo, oluusi n'ataba mu mativu n'asigala ng'apalappalanya obulamu bwe bwonna, naye nga si musawo. Naye nga mu kyonna ky'akola yagaana okuseetuka. Kati oyinza kuŋŋamba nti abagenda okukola obusawo be bokka abeetaaga okulungamizibwa. Buli muntu ali mu nsonga zino aba yeetaaga okulungamizibwa okusobola okuva mu mmeyiza eno gye tulimu abe nga adda mu bulamu obw'okwetaaya. Bwe tuba tukola ensonga zino tuzikola n'ekigendererwa eky'okubeera n'obwetwaze mu byonna bye tukola. Like this kind of freedom okukola ky'oyagala wonna w'oba oyagalidde okukikola. Olwaki? Olw'ensonga ojja kuba nga omanyi ky'ogenda okukola, okimanyimu amakulu wa gy'okijja ne gy'okizza. Tukola ensonga zino tufune financial freedom, obeere ng'osobola okufuna akasente w'oba okaagalidde era okakozesa ekyo ky'oba oyagadde. Mbakakasa nti zino restrictions bajjajja ze batteekako mu bintu eby'enjawulo zituuka ekiseera ne zikoma okusinziira ku mikolo gye tujja tukola, batuuka ekiseera ne bakuta. Be abantu boogamba nti baamuta. Tugambe nga bakujja ku drink. Fine. Osooka ne weebuuza ng'omuntu, drink eyo bwalinga oginywa yakuyisanga etya? Yali enkubakubamu n'endeetera okubeera happy. That's all. Naye ng'okimanyi nti mu biseera ebyo ng'oli happy Nnaalongo, ate empewo zijja nnyo. Zijja gy'oli ne zibaako bye zikunnyonnyola, n'olabira ddala nga mutuufu birina amakulu, naye n'ogenda okuzuuka nga tolina na kimu ky'ojjukira, ng'owooza kimu, kale mazima namulabye, kale mazima twayogedde, naye sijjukira na bye twayogedde. So nga tonnabakaabira drink, njagala olowooze mu bulamu bwo gwe ki ky'oyagala? Oyagala kubeerawo ng'oli mutamiivu nga neeziwa okunywa nsabirize, oba oyagala naawe otuuleko awo onywe ku myenge gy'ebbeeyi ng'oli musanyufu? Lubaalewo bw'aba tayagala onywe mwenge, sooka okiwemu obudde, mulage nti osobola okugondera amateeka ge. Kale bw'aliba akukkiriza okuddamu okugunywa, oliddamu n'okunywa. Bw'ali batakukkiriza, you can do away with it as long as you're fine. Njagala mukkirize nti we have to make sacrifices mu bulamu bwaffe. Tetugenda kubifuna byonna, tugenda kufuna mirembe n'okukola byonna by'oyagala ate ne bajja gy'obatereeze. So ebimu tulina obyerekereza. Bwe bakugamba nti omwenge guleke, it is for your own good. Kubanga it's not like nti bw'onywa n'otamiira mbolombo ne batagala. They don't. Basigala nga bali bulungi, nga balyoke it is you. So kaweebuuza omwenge bw'ogunywa gukuyisa gutya? Bw'oba nga oli in these high ranking positions, nabagamba
nti ezimu ku nsonga lwaki jjajja Kiwanuka tanywa mwenge nti he's in a high ranking position eya security kati bw'anaanywa ne wabaawo ebimuyitako ebimwetagisa okuba nga ali soba. Yes, he has to be sober. Kubanga tunuulya Lubowa anywa Namuzinda takola ki tanywa amayimba agasinga obungi manyi ga mwenge kati ne boosi anywe security egenda kubeera ku ki abantu balina okumanya nti mwene ensi mwe kyemulabanga abalabe si be balabe abalabe gye bali abaddala abasobola okukola massive destruction ku nsi kuno ne bukyenkya nga kiralamuko. So security erina okubeera ng'eri gguluggulu owulidde kati olaba nga ensoko eyabadde ekalangala busobola okukyenkya nga zijjudde ensi eno nga ziri everywhere. No, I'm telling you ekisobola okubaawo singa tusuula guard kyengezaako okulaga nti n'amaanyi agaffe gennyini gasobola okukyenkya nga buli omu byayagala byakola ono naayisa kino ono naayisa kiri musisi naayita mataba ne gajja just because no one is checking. Okiwulidde kati bw'oba nga oli mu high ranking position you need to be sober in scenarios ng'onoonya omwenge making sure nti everything is in place. Sinakindi nti olinawo n'abasigire boogamba nti oyo mwesiga muleseewo akwasaganya ensonga eyo. So let me take some time off dakiika nga 3 oba essaawa oba wiiki ngende nange nywemu. So si all the time kati ebiseera ebisinga bajjajja okuvaayo ne bagamba nti va ku mwenge webaawo ensonga nnungi nnyo naye nga eyo si ebadde ensonga ya leero. Ensonga ya leero tubadde tutunuulira osaanidde okugoberera buli kirooto ekijja ku mutwe gwo. Ne mbagamba nti buli kirooto ekijja ku mutwe gwo kirina kye kiggulira. Abantu abatambulidde ku birooto olw'okuba tebamanyi birooto gye biva nga tebaliiko baluŋŋamya bafundikidde bali ku edge ya cliff nga baagala ggwayo nga bakomye olw'ensonga nti okola ensobi eki anti be babukuwa naye okola ensobi emu Naalongo emu bwetu n'oggula oluggi olukyamu. Jjukira engeri gy'ogenda oggula obuguzi kati osigala oggula buguzi kati n'olukyamu lwe waggudde ku bubaka buno bwe wafunye ate gwe olusigala lukutwala buki butwazi. Kati awo oddirayo n'osiikira n'ogamba nabulira wa we nabulira naye ng'ekyo ogenda okirowooza nga olugendo otambudde luwanvu okuva we wakola ki we wabulira. Si buli bubaka nti tugenda bukola si buli bubaka nti tugenda butuukiriza olw'ensonga obubaka obumu buli waggulu waffe obubaka obulala bukadde bujja naye nga bwaliwo nga sigamba nti ffe tulina okubaako kye tukola ate obulala bwabiribaawo nga bulanzi nga sigamba nti tulinawo kye tusobola ennyo okukola ku bwo okuggyako okumanya obumanya nti ekyo nakyo bakitugambye. Kale nno mu ngeri eyo ne tuba nga tulina okuba abeegendereza nga tukola ebirooto bye biba bitugambye so si buli kimu twetaaga okukikola. So kati Naalongo abo abaana nga bafunye obubaka gye buli oba bwaliwo oba buliwo kati oba bunaddayo omanyi otya nti kati buno obubaka bwenfunye nteekeddwa okubaako kyembukolera. Ekyo kye tuba tulaba ate mu katambi akaddako mwongere okusubscribinga mwekuumire ku mukutu guno twongere okuyiga ebintu ebinyuvu nga bino akuume atakuumira mpeera weewaawo.